Adamu Mulwana nsanyusa okulaba ssebo. Nange nesimye okusa. Gamba kyo wa hot news. Ndi bulungi mukama wange. Bitambula bitya? Bitambula. Nkulaba okikuba. Nkikuba lockdown yadde tutawanya naye. Tujja kimalako inshallah. Lockdown wadde osobola osotta akagaali. Asotta mpola. Nojja nengamba kamba nonyiika abantu baffe. Naye ng'obulamu bulungi. Obulamu bulungi mukama wange. Naffe weetuli embeera ya covid. Ebayise etya? Embeera ya covid kati ngaffe. Tukoze obintu kubala kuba nti esse emirimu gy'abantu esse business nyingi zisse ezaali buli muntu yalina gy'alaga mu maaso netulinnyamu ate neetakoma mu kutulinnyamu n'obulamu nebuyingiramu kubanga omuntu yali amanyidde okwetaaya buli w'oyagala ng'ate okugendawo tebakukkiriza tokkirizibwa kusisinkana banno yali asobola okujja n'asisinkana nosisinkana munno banovugamba novuga emmotoka nogaka ngende mukono mbuze ku kyali wange nenga tokyasobola omusisinkana eyo naye embeera covid eno ebadde oba kigezo kivudde wa Mukama Katonda abadde ayagala kutulaga amaanyi nti nabye twepanka bonna abeeyita ab'amaanyi bonna abeeyita abagagga bonna abeeyita abalina emmundu abeeyita abalina ebizimbe abeeyita abalina obuyinza bonna Mukama Katonda abadde ayagala kutulaga nti ffe ekimu kuba covid agenze najja nga ne waaba bosikali ne ssente za Uganda zonna ze yabba nga tasobola nga tolina walaga nti bamutwale bamujjanjabire mu America nga naye alina kujja kiruddu lwakuba nti covid atuyambye n'atakwata abantu baffe wandikutta bantu naye nalina ekirowoozo naye nga nti yali nkwatidde ku muzeyi bosiko netulaba najjako ekiruddu ng'omukyaye ennyo si nedda oyagala ategere ekiruddu wakifaanana atya wafaanana alabe nti okuzimba amalwaliro omanyi omusajja oyo afuze eggwanga emyaka 35 naye waliwo abakulembeze abaafuga eggwanga emyaka 2 abakulembeze 2 naye ng'ebintu bye baakola nakakati byebiriwo nga tasobola kukulaga nti nzimbe kino kuba ugenda n'otunuulira abasajja abo abasookawo ababiri abaafugira emyaka 2 basobola otuzimbira ekisaawe ekyennyonyi ekyentebe kubanga omuntu afugidde emyaka 3 ng'ate ali omu yandibadde yeeteeseteese ng'omuntu ow'e Kasese wali ekisaawe ekyennyonyi si kuva Kasese n'obeera ng'ogenda bweru ate ng'omala kuvuga mayiro 4 okujja Entebbe olyoka ogenda ebweru tuke ng'okooye ab'Embaale baali badde n'ebisaawe kubanga ebisaawe ennyonyi zaali badde ziggwa mu buli region ng'erina ekisaawe ky'ennyonyi naye ali ku kino ekimu kyeyasanga nga banne bakoze alina emabega kaawo yatusuubiza okuzimba ekisaawe ky'ennyonyi ebunyole eyo nti kijjanga kwanguyira ennyo ennyonyi ezinaba zizza okunona amafuta singa ganaba gatuuse anti ekyo yali akola personal interest kuba amafuta yagajja ku bannayuganda gafuka gagenda famire ye so ekyo yalino kyayana olaba ne personal interest zimulema wabanga yali agala kusimba kisaawe kye kitwala amafuta ge gabbye ne famire ze naye nakyo kikyamulemye kati oyo omuntu si mwangu wakola ki wakwesiga era natusuubiza eddwaliro emabega kawe olw'eddwaliro lye bateeka omusiga nsimbi gwe basondera ssente bamuteekemu ssente azimbe eddwaliro ku lw'Entebbe awo bayitawo batya neseguku naye olwaliro mpulira ababaka bagendayo kikuleetera omukulembeze atayagaliza nsi ye onoonya otya omuyaaye eri mu bazungu omuleeta ate okwate ssente z'abannansi ezibajje mu misolo gy'abannansi osondere musiga nsimbi zenali mmanyi baleese musiga nsimbi tazze ne ssente empitirivu ateekewo azimbe gavumenti yamusasula empola naye ate kyewuunyisa ate ezaffe ezaano nga ne bannayuganda we bali abasobola okukwata gundi contract eyo ne mubawo ezo ssente ne bazimba naye ate oddidde essente za munnayuganda oyagala ate avudde zive wano ate bagende zikulaakulanye ensi endala so nga bannayuganda ne waaba abbyeko era akulaakulanya kyannamukaaka waabwe ensi yesigala efuna ne waaba avuddewa oba Mbaale asigala akulaakulanya Uganda naye ate n'akatono koolino oyagala okawe bali abeebweru obutaagaliza bannayuganda kubanga oli yali musiga nsimbi ate najja ffe tumusigemu atazimba eddwaliro abasajja bano omanyi ekizibu kye tulina okufugibwa gavumenti y'abasajja abakadde abatakyalina kweguya abatakyagaliza nsi yaabwe abatalina
future tebalengera bya maaso balabanga bo we bali eggwanga likomyawo kwe bali kati mukujjawo omusajja oyo omukadde atalowoleza ggwanga gw'okiraba oti ani asobola okukwata eggwanga lino olinga atugamba nti tugyewo omukadde tuteekewo asobola eyo nga tetunnatuukayo njagala nsooka enkulaga ebizibu bye tufeesinze nga tufugibwa abantu abakadde tosobola kubanga mu mwami Museveni ali mu myaka 92 atugamba 74 ate alimba alimba kubanga nga gwe oli mukadde ne kabineti yo nga nayo mukadde mu government okyalinamu abasajja nga Kiveeyi Jinja Otafiire Moses Ali abo abasajja bonna abakadde bano waliwo no minister yeyerusa wa defense oyo yeyerusa oyo imagine wobanga okyalina kabineti yo nga olina abasajja omukulu ngoyo alinyandyerabidde imagine ngoli musajja oli myaka 80 plus nenga okyesiiga ebizigo weerusa nenga ali mu cabinet yo kati gwe president obatottegebaso kiki kyoboolaba ebizibu bye tufunye abasajja abo okuba mu ggwanga lino nga bakulembera eggwanga lino ebizibu bye tufunye ffe abali mu regime abazaalibwa mu 8 n'okulambuka tufunye ekizibu nti abasajja eggwanga bakaddiye nalyo ne balowooza nti eggwanga lyabwe era buli sekita ey'eggwanga lino buli omu n'agamba nti gwegenda mu semiti gwegenda mu tiles gwegenda mu mafuta gwegenda mu education gwegenda mu agriculture nga buli sekita yonna bakoze eki bajefunze essaawa ya leero tokyasobola kgenda nti ogende ebweru munnayuganda ofunyeyo miliyoni 10 nga ngende nsuubule container eya tiles tekikyasoboka kubanga iyo sekita bagikwasa omuntu ogenda okwepanka mbolete tukugundi container bakubinika omusolo ne bakulemesa okusuubula kubanga waliwo abakwata gundi ya goodwill batulaga nti balese goodwill tekolebwe wano naate baziseera okusinga neze bajja ebweru ng'ate quality enfu ate nga ekolebwa wano waffe ate bagiseera okusinga era kyovola abalemesa omuntu asuubula tiles ebweru wogamba nti kati ngenda kusuubula sukaali ngenda mujjange oba TZ oba Kenya bakulemesa kuba sekita ya sukaali omukulu waali ng'avunaanyizibwa waali olina kuwagira ye n'ogula ku kiki ate singa babikola nga basalira ku bannansi omusolo guno ubanga tukolera wano sukaali mumuze ku 225 kilo be 10 yezi kuba ebintu ebiruba waneno biri wano ekyo kyongere abantu bamunywe mungi bamunywe nga buli munju esobola okunywa sukaali kitegeeza nti n'abalimi b'ebikajjo bagenda kufuna naye olemeseza bali abajja sukaali eri kuba n'omuntu asuubula sukaali ebweru bannayuganda bamu bafuna emirimu okitegeera naye kati tuli ku kintu kimu nti bano beefunze eggwanga alabika yakitegerako nti nno akuliridde nga bw'ogambye era n'ayagala abateekemu mutabani we ennaku ezo ndaba promotinga nnyo muhoozi ekitegeeza nti alabika kitegedde nti akuze alaba tekawo muvubuka muhoozi abakwate tasobola eggwanga litambuza olowooza abavubuka bonna mu bavubuka bonna abali mu Uganda muhoozi ye muvubuka ate njagala babuulira neggwanga olumu sekyetaaga muvubuka nti oba nti abakola ki njagala nkuwe ekyokulabirako kyansi ziringa oba 2 oba 3 wano mu Africa ensi ezifugiddwa abavubuka nazo omuvubuka naye alina kubanga alina amagezi si kutuleetera kiwottonono kya muvubuka olw'okuba okizimbye nga tekinaki magezi tulabye ensi ezifugiddwa abavubuka tulaba Kongo eno Kongo ya Kabila baleeta kagundi ng'alina emyaka 2 afugidde eggwanga eryo emyaka 15 agirese eri ludda wase muvubuka ono tulabye Jami ono waani Jami Liberia aliwa Liberia yalinnya ku ntebe ng'alina emyaka 22 yagireka bamutwala mu vest bamutwalira mu vest naye nga muvubuka naye nga talina kyakoze aleme kugamba nti wanazimba mutabani we yajja okukola ki ayinza okubalesa amutendese enfuga y'eggwanga era bw'abanga amutendese n'enfuga gyatufuzeemu tulabye ene wabanga amugulumiinze nti okuzimba eddwaliro ate olina kusonda sente zayiba wa musono n'oyita omuntu weeru azimba eddwaliro e Uganda ate nga gwe olwala bakutwala bweru ate nga gwe olwala bakutwala bweru okitegeera nga eggwanga
nga edda nze nzijukira bataata baffe basomanga nze basomanga nze banyumiza nti bataata baffe bawereranga bakulu baffe ne baganda baffe nga jja bakugoba ku ssomero naga bakugobye naga agenda wali eri n'owululayo eddebe ly'emmwanyi eddebe ly'emmwanyi eba endebe bbiri n'ogenda n'oddayo ku ssomero endebe bbiri nezikuweerera naye emmwanyi yali akabeeyi kuba ebyobulimi byali bitumbuddwa nga n'emmwanyi zirina akatale okitegeera naye essaawa zino omala kulya looni okuwirira omwana bannayuganda bangi ng'asooka kulya looni n'atwalayo abaana n'asasula okitegeera kati omwana agenda okuva ku ssomero kujja mu holiday nga muzadde akyatoba ne looni yensonga lwaki abaana balya kawunga na bijanjalo tebakyalina mmere ezimba okitegeera tebakyalina mmere ezimba bwongo kuba embeera bagundi baffe mwe batambulira enfuga gye batufuze tetukyasobola kubala mmere ezimba mubiri ereeta bwongo bw'abaana kubanga bategeera bulungi olw'ensonga abazadde bali tokyadde bwongo babutokyalinze nti eva abeera ku pressure yasuubulwa omusolo byakola omusolo gumutisse banka emubanja alina looni omusolo ebintu byalesi omusolo omuyitirivu tekuli wadde amagoba waba musuubuzi wa mmotoka agiguze miliyoni 5 ezawano ng'agiguze eri ate wajjano omusolo bagijjako miliyoni 22 omusolo gukubisa emirundi nga5 omusolo ku kyasuubudde eggwanga balifuze bubi bano abasajja beeyagaliza njagala nkuwa ekizampo yokka eno embeera ya covid eno gye tubadde tutandikiddeko okwogera bannayuganda basonze emmere nze nali mbadde ku tv ewaka nga nengera eyatero yalese biliyoni 1.5 SK Mbuga yalese ttani z'emmere ne miliyoni amu yalese miliyoni 2 ne basonda sente nazikuta natuka n'ogamba MTN, I don't want food, I want a car. Aleso kulumirirwa enjala y'abantu ebaluma agamba temumpa mmere mumpeemu mmotoka. Kyengamba bali basondera muzeeyi nga muzeeyi Museveni oba bannayuganda. Bali basondera bannayuganda n'asito. Ayi n'agala takyagala mmere ayagala mmotoka. Sikyayagala mmere. Abantu abasonda nga basondera nga bannayuganda. Naye kagamba ye buli kintu ekiri mu Uganda alowooza kike. Gwe newenzija ne nkuwa essaati ayagala atagikuya bwalowooza oyo wadde ye. Kuba abantu basonda emmere basonda ebintu naye nga basondera bannayuganda naye naga ate mumpa mmere emmere yali yiyo emmere yali bannayuganda ogamba oti ate mumpa mmere mumpe mmotoka yayagala kweyagaliza kuba emmotoka agenda zikozesa mu campaign avudde ku bulamu bwa bannayuganda saabagira kisa tubadde n'abangi nnyo abasobola okulabirira bannayuganda ne babawa emmere naye olw'okuba yalina personal interest omululu ogw'okweyagaliza yagamba ate muddamu kumpa mmere mumpe mmotoka. Imagine olina abaana 7 mu nnyumba. Owa malaka kasanti bannayuganda bonna babunya akawunga ke yagava. Betulinyaga tube bisinsi ya. Wano mu Kampala twalaba ebintu bingi bye basonda amagi kuba balaga emmere gye abantu gye basonze ne balaga amagi ne balaga amatooke ne balaga omuceere sukaali. Njagala ombulire wano mu Kampala omuntu agamba nti batandikira mu Wakiso na Kampala oba waliwo we balaga nga ture y'amagi ne bateekako butto ne bateekako omuceere ne bateekako akawunga ne basaka ebijanjaalo njagala bagabanga bijanjaalo bifuuna buwunga bunamba 5. Kyogamba emmere abantu gye bawangayo namba emu tebagigabanga bagiteekawo ate kye twebuuza bagiteeka gwe walabako omuntu ali amagi gwe bagabidde amagi ne butto mpulira buli omu kawunga na bijanjaalo ebyo ebintu byonna baabibba amagi bagabba abantu bagula ne bagula amata ge bagenda okugulanga mafu ate nago wadde mafu bagabba tebalina we bagagaba amata kyogaba amata bewawo amata gasooka gali mafu walaba wabwe bawa amata tebakyusaamu tebagabba legamalamu nga tonnagenda ku byakukyusa walabani gwe bawa amata oba ne bawa amagi Salondo naye nawulira president akirangirira tugenda kuwogaba amata bannakawere leka kwebuzaabuza saagala obeere wankwe ng'abasajja bano gwe we walaba nga bagabidde abantu omuceere nga babagabidde amagi oba babawadde butto salabako omuntu n'omu nze nawulira buwunga bijanjaalo kati omuntu wobbira n'ebintu by'omunaku kuba bannayuganda bannaku batambula obwavu bubawunya buwunyako buwunya naye era bannange basajja mmwe muli babbi
kati government ojiwa magezi ki government okukyusa okuva mu mbeera eyo gyerimu era okusolooza n'akantu k'omunaku ekatwale kuba gye buvuddeko yatugambye naawe omukozi olina okusasulwa omusolo buli ku mwezi ng'owaayo era guyambe ku covid. Kati olaba otuuka n'okubba omugwesente obbye esente z'eggwanga zonna buli kintu mukyegabidde era n'omusaala gw'abantu esente ze bakolerera kubanga wano e Uganda munaye wookaddiwo oba tokyalina ki osobola kukola emirimu egisinga gisaana abavubuka ate n'abavubuka tebagirina. Gavumenti kyerina okukola okumanya abantu bafuna obusiimo fe gavumenti eziri ezedda ng'omuntu waakula bamuwummuza ne bamuwa akasiimo. Sebo Mwami Museveni ne kabineti yo ne gavumenti yo mwerondowe mugoye muli abakadde muddeko wabbali n'abavubuka bakwateko tubawa akasiimo tusigale beebuuzako mubeere abawi b'amagezi. Bw'ogamba otya ng'olina emyaka 8 ng'ate omuwi w'amagezi wa myaka 25 gw'olaba kijja abawi b'amagezi bonna olina okuba ng'akuwa amagezi akusingako ki obwongo akusingako emyaka ne experience ne kati ate abeera ty omuntu atalina experience nga fulufiga nga yakuwa amuwi w'amageziko osanga yagenda okulaba nga yategeera politics okusinga ku balala amazima fulufiga kati omuntu omukulembeze bw'atyo afugidde emyaka 35 bw'abanga endowooza yeeraga fulufiga ne buchamani nga bebayisobola okuba nga bamanye politics n'okulowooleza eggwanga gye tulaga tugenda mu kinnya ekiri oba mu fuuti za trillion nga tugenda kubulirayo nga tetulimanyi tebatulidda tulivuunuka mu kinnya ki Museveni gyatutwala. Yagamba be batuuka abantu bawansi be bategeera okusinga abalala kati bajjanga muyamba kuba buli embeera gye mulimu yatereeze bano abantu b'ekitundu ekiti beetaaga obuyambi bwe buti yatereeze oba be batamuyambye abo be yalonda ate nga ye beyeesiga nti bajja batuukangamu nti taatawo waabanga ekitaawo nga mu buvubuka mulina omutala mulima mugenda eri ne mutuukawo n'alima ne mutuuka mpaka ku kitoogo nga n'atuuka ekiseera ng'atambulira ku muggo nga takyasobola kulambula bitooke oba nte zaali eri mu kibira kitegeeza aba asaana awummule addire omu ku mmwe abaana amugambe tandika byonna bye nakolanga gwe n'otandikamu n'akubuulira nti waayi egunde ebijanjalo byeri ettaka lituzizaamu nnyo kyetaaga tukyuse mu kifo ky'ebijanjalo tuteekemu ebijimusa tuseewo ebinyeebo oba tuseewo entula kuba erino ebijanjalo bikoze eki ettaka libodde ki ebijanjalo kitegeeza gwoba olinamuwa amagezi nti terikize naye twongeremu ebijimusa lijja sigala likyaliddamu ekyo kyekitegeeza nti omuntu woba okaddiye edda wabbali okwasa abalala wabula osigale ng'obawa magezi experience naye gwobeera nga gw'olaba experience ate ogiraba mu buchamani kitegeeza neggwanga lina solo dita nalikwasa mu buchamani asobola Adamu Mulwana togere kwa Adamu Mulwana yani ne yatandika nze bakumanyira kuyimba toka kwa barabara era nze nyimba byabufuza ate nyimba mu kiseera bwe byetaagisiza abanki babeerawo ne nagamba Mulwana ng'osirise nze simba kumala nekyangoba ku nyimba z'omukwano ezo tezirina nsonga kuba abayimbamu ennyimba z'omukwano gye bali naye byo abayimba ez'obufuzi tuli batono kyovola batera n'abalala bazze balala wenjagala kulaga bannayuganda nti twatandika wano nze natandika okuyimba ku mulembe gwa Museveni guno nze natandika okulaga bannayuganda nti osobola okuyimba n'olaga ensobi za gavumenti ng'oyise mu nnyimba abalala bonna baalinga bakitya naye olw'okuba nti omuntu ng'oyagala eggwanga lyo kubanga omala otambulako n'ova mu Uganda muno wodda newoba ng'oli w'enalem tosobola kuddamu kwagala Mwami Museveni amawanga amalala gakoleredde bannansi amawanga amalala gazimbye tosobola kusanga amalwaliro galinga ga Uganda tosobola kusanga amasomero galinga ga Uganda tosobola kusanga nguudo ziringa zino emyaka 35 ng'okyewanira ku Entebbe Express emyaka 35 nga lwe luguudo lw'olina nga gwogamba bwakoze enguudo ezo enguudo bazikolera mu myaka egi ayinza okuba oteekamu ssente nyingi nnyo ate nga zakwewola kati zokola wano zosoloza mu babe b'omusolo ziteekawa bannayuganda temwagala kuwa musolo ensonga kikwewola njagala ombuulire musolo kigwe gutawa kuba buli wogula akapaketi k'omunnyo ka nusu 1,200 kubaako nusu 4
bya mwami Museveni tuga nti musolo gwo omusolo gugwe ife ate tugufunamu usinga tubadde tulaba ku malwaliro amalungi tulaba ku nguudo twaliga nti omusolo gwaffe naye bwe sente evo ku musolo oguvaako gwa mwami Museveni ne family na Uganda era oluyimba olwo saagala kwewaana lwakola kyamaanyi nnyo n'abaali batamanyi bunafu bwa Museveni abatamanyi tusobola omugambako oga nti toka kwa barabara nobagambe enguudo embi nobabulira amasomero babulira abasawo bakaba baki nga n'abasawo tebasobola naye oluyimba olwo lwabagumya ne baga nti naffe abasawo tusobola okwediima netugaa tetujja kolera mabega kaawo obadde obiraba nga abasawo bagaa tetugenda kuddamu n'abasomesa ne beediima bonna ku universities zonna zibadde zeediima nga n'abayizi beediima ebyo byonna kyava nti naleeta oluyimba ne lulaga bannayuganda nti tusobola okwatulira omusajja ono kitegeera era okuva ku olwo ndaba kati ab'enjawulo bazikuba ab'enjawulo baguma ne bamanya nti kisoboka naye bwamugamba toka kwa balabala yalemeramu naye akyalemedde mu bbala lyo kati osobola naye ng'ekisinga obukulu namugamba yakitegeera nti ye ssaawa yeetereza ave ku ki kuba bwe muba mupulaninga okuzaala omwana prosesi nnyingi ze muyitamu mutandikira mu kusaba namba ya simu ne mweweereza bu message ne mutandika okwekubiranga ne mutandika okugendako out oluva mu out ne mwekyalira oluva mu kwekyalira natandika yali ajja nga akyala bukyazi natandika okusula natandika okukutegeera okakkana nga muzadde omwana mugenze mukyadde mwanjudde mufuuse family nange kye nakola nasooka nendaga bannayuganda nti nsobola okuyimba luyinza okukirabanga ekyolusaago nti natandika n'oluyimba ekintu nekijja mpola mpaka nga tutuuse ku kigendererwa ku kinyusi kye twali twagala era saagala oli agambe mbu nagamba Museveni atoke kwa balabala n'alemerako no oyinza okuba nali musaba namba ya simu bwe guba mukwano kati nga mukyali awo wakati awo mukwatagana nategeera ensonga gy'alotegeeza anti nze njagala nkubulire nze Besigye we yatandikira okwesimbawo nali sironda nga ndi mwana muto naye yatandika okulaga bannayuganda nti tusobola okugjako Museveni waliwo awo nokuba 226 ng'okulumba mu kyalo n'okola bwoti akagalo nga Besigye bambi musajja atwayimirira watwalinga ffe mu kyalo ng'ayimirira bati motoka n'akola bati nga bano bakola bati babukolera eno nga beekwese ne bajja mu 226 ne batandika nga ajja n'awanika ne bakola we bati nga bawanika kola ati ne bakaza naye nga luli basooka kola nga we bati ne tuyingirawo mu 211 eyo mu byalo ne batandika okuwanikira ddala batandika okuwanika we bati ne bajjayo ne bawanika we bati ne bajjayo ne tuyingira 216 abantu ne batandika ng'ovudde ne kwekyo ne batandika n'okuba nga bategeera nti asoboka nate Besigye natandika n'okuleetawo enkola ya walk to work abantu ne batandika omugoberera naye nga nkujjidde nti emabega yakolanga bwati nga bakola beekwese ekintu kiringa kino njagala kubabuulira bannayuganda kiringa wookeera n'ogamba nti kati njagala kusimba omuti n'otandika n'ensigo n'obikka bwoti n'ogibikka n'odda ewuwo enkeera nodda ng'eyisizaamu ki omumwa emeruka nkulayirira ne wootuulawo ne bakuweera awo emmere tosobola giraba weekula Museveni ajja kutegeera bulala nti opposition egenda ekola ki era kati bwe tutuuse njagala bawuulira bwe tutuuse ntandise okulaba nti ekintu kye twatandika nga tusimba ekimera kigenda naye nga kikimera abantu bannayuganda tebalaba nti Museveni ayengebuse kikula mpola kizze tatandika mpola yajja mpola Besigye ajazimba tulaba ababaka tugenda okulaba banamba kati ssaawa zino tulina ababaka nga Bakyagulanyi abayuguumya kitegeeza nti ekintu kye twatandika kigenda nga kikola bwe kiti mpaka egunaakula gumulise gubale tutandika okulya ku bibala so nze saagala muntu agamba mbu wagamba Museveni ave mu bbala n'agaana era oluyimba lukoze ebintu bingi nnyo luzibudde abantu
buzibudde abantu okuva mu kibuga mpaka mu kyalo, okuva ku muvubuka ku mwana muvubuka mpaka ku mukadde. Kaka n'omukadde yali awagira muzeeyi naye akiraba nti muzeeyi. Kati osanga abasajja omufundi ng'agamba bonna abakweka ngenda obugalo, kati omuzeeyi n'osanga omuzeeyi ng'agamba nedda musajja gwe Museveni tukukooye. Naye nga entandika gye twatandika okusindika ekintu yegenda erinnya mpola mpaka etunaatuuka. So bannayuganda kyagala obbagamba nti lino eggwanga lyammwe, ne wonoobeera ng'olina ssente eryenkana waŋŋamba mmwe abasajja mmwe ababbi eggwanga ne munabba eggwanga lino temujja kkeera nga muli b'Amerika. Abazzukulu bammwe tebajja kkeera nga bannakenya, tebajja kkeera nga bawarabu, tebajja kkeera nga lino eggwanga lyaffe lino eggwanga lyaffe. Njagala okubabuulira abaana bammwe bagenda kukula era bagenda kubeera wano, ne bwe baligenda ne muli bagulira ebyobugagga e Bulaaya bajja baziika wano. So mutegekere ensi yammwe okusinga okubba, ate mubeere n'ekisa eri bannansi, muleme kubeera nga mweyagaliza mwekka buli kirungi mmwe mukyetaaga. Muleese obusosoze mu mawanga bantu mmwe, naye obusosoze buli we mubuzimba mu mawanga ebintu bikyukawo ebiti. Enjuba ekeera ku makya ng'erina akasana abantu bakayayanira empewo nnyingi, akewogomamu ate akasana afunaayo tekkasana ne kavugenda zigenda okwera essaawa 4 ne batandika okukavaamu 5 ne bakavaamu zigenda okuwera 8 naye ate egenda neyeepaaka ogenda okulaba ng'ate zigenda mu 9-11 gwakasana gwe kagobyo nga ku 11 atayagala ate okanoonya. Mukimanye yonna gye mwewanise kati essaawa zino ku makya mwajja muli balungi mugenda mugira mujja kumala okudda akawungezi katuuke mudde nga mulina kubeera bannayuganda munoonye Uganda yammwe mwegendereze nga mukola ebintu bye mukola. Ensi Katonda yalamuza busungu, saagala mubeeremu abo bagenda okulamuza obusungu, mwenenye nga mukyali entebe mugiveeko mugiwa kuba mulidde ate essaawa zino ebintu bye mulya si byammwe mwabirya ne mukola ki naye n'ebyabazzukulu mubiridde. Abazzukulu bagenda kulya ki? Mudde wabbali ebyamwe mwabirya na bino mubiridde, mudde wabbali n'abantu ligimu y'abantu abasaana okulya ebyabwe nabo balye ku byabwe. Kuba essaawa zino ne tuba nga tuli bavubuka, abavubuka baagi basomye, waki towummuza kiva ejinja, ate towummuza otafiire, towummuza abo abasajja abakadde n'erigimu yaabwe nayo neebeerawo mu bifo ebyo. Okitegeera? Kati bwananda mukyembuuza olwo oluyimba olinayo oluyimba olulala olw'ebyobufuzi lwoyiya lwoteeseteese? Nti nagambye ebintu ebyange mbikolera mu kiseera era very soon covid ono yasinze otuze emabega yekka tosobola kutuuka ku muntu. Leero ffe abali mu mbeera ezo buli kyokola balowooza baagala kukwata bagaba bafuna we bakukwatira nti akoze ensobi lwa covid, oli mumenyi bw'amateeka naye kamala okuggwa ensi etandika okudda mu nteeko. Ennyimba zirina nnyimba ate nze Abannayuganda bammanyi, nze n'okujja kwange okwatoka kabalabala baali tebammanyi. Olw'ebiyimba olwakusitula ensi nekutegeera. Naye nze nkola ekintu mu budde bwakyo, tebalowooza mbu nze era mulabye abazze bapapa kuba nze okujja okuyimba oluyimba olwo teri yantuma, saalina bigendererwa nti nnyimbe bampe ssente. N'omuntu gwe nali nnyimbira nga talina waasolooza musolo nti anaakwata ssente nti oba alina banka agende mu banka nga bannaffe bagenda mu ggwanika ne bajjayo ssente yakusasulira okuyimba. Nze nayimba njagala ng'omuntu. Omusajja Besigye we yajjira nga buli kyayogera bw'ati, buli kye yayogeranga nga nange mu mutwe ndaba kye kyandibadde. Ekitegeera kuba ffe twali bato nzijukira nali ngenze mu holiday eruweero okuwummula mbana okuwummulawo nga ndi kato nzijukira omanyi omwana omuto teyeerabira. Tuba tukyali waka bawadde muzeeyi wange ekyayi ngenda okulaba asituse asambye ekyayi adduse mu nsiko neneebuuza kikyagoba ngenda okulaba nga muzeeyi bamuzza bamusibye akagoogwa omuguwa ne tubeebuuza ne bagamba nti muzeeyi abadde tannawa musolo. Okitegeera? Kati Besigye we yajja najjawo omusolo naga ngenda kujjawo omusolo
nabano ne bagujjawo era abazadde baffe abajjajjaffe bonna abali basasula omusolo ne beeyagala ne batandika okutambulira mu ggwanga nga batambulira mu ggwanga eryabwe naye gwomanyi kyekitegeeza nga abo badde ojja wange nga tonnatuukako ne bakukwata ne bakusiba kumuguwa tonnawa musolo nga okitegeera nze Kisobe Besigye ekyo kyebimu ku byasa kuba muzeeyi wange yasanyuka nnyo kuba nali njagala nnyo ebisanyusa muzeeyi wange yasanyuka nnyo nga Besigye alese agambye ekigambo bwagenda kujjawo omusolo abasajja bonna basanyuka kuba bali bawonye embeera ya dduka kuba ali bano baali baagala kutandika munaabakyala babagerekera omusolo nga omusajja woba owa mitwalo ebiri ng'omukazi ng'awanga nusu kasaavu nawe era ne bamaama baffe baali bagenda tutandika obbasaako omusolo naye gwomanyi kyekitegeeza nga maama wo olaba taata adduka emisinde ne maama adduka emisinde n'abadde babasibye ebyo ebimu ebyandeetera okwagala omusajja nga pointi gyayogera ndaba naleeta embeera y'okuba nti ayagala eggwanga lizimbibwe tubakendeeze emisolo bakendeeze olaba kati embeera eno nga gye tulimu eggwanga omuntu omukulembeze omulungi nga tulina gavumenti ennungi bannayuganda bali mu mbeera okuba ng'efiiriddwa emirimu gyabwe waliwo abagenda mu kyalo nga tebamanyi bagenda nakudda omuntu alina okwagaliza bannayuganda kyolina okukola olina kukola ki olina kuddira n'oteekawo ensawo bannayuganda ne bajja ne beewola kugundi entono kuloni entono nga bazza ssente entono obanga obadde owoola bannayuganda emitwalo ebiri n'owoola obukadde 32 kitegeeza ogenda kuyingiza nnyonnyofo baleeta kitono naye ng'ate ennamba eyeewola ki nene buli muntu n'asobola okuzza ka bizinesi ke ne yeewola buli yali akolera ku lubaza ne yeewola yali akola wana eggwanga ne liddawo ne lisituka nga liri mu looni naye nga looni si yabuwaze eti omuntu ekyamulemeredde omukwata omusibe